Kyekanyumiza leero nga tufaananye emmondo anti leero twesaze ebikuubo lwakuba tebaleka tebakubuuziza kya mmondo naye weewaawo ekyange kineneko okusinga ekikyo oli munene ne mubi badde simanyi weewaawo atulaba n'abatuwuliriza ku Busiro Media musibye mutya mugyebaleko olunaku olwaleero gye mutuusizaako engala kakuba katonye tusibye mu mbeera nzibuzibu awo ab'ebikuubuuko mbeera ebadde nzibu nnyo kyogambye enkuba etonnya embeera eba nzibu embeera ekyukamuko ate lwaki tubadde twamanyira omusana n'okubeera bamutemula nsiriŋŋanye bajjagala ate abo beeyagala okukamala kati ate tuba bubi anti kakati abatalima abagula ebirime ebeetukoze bubi weewaawo naye nga musibye mutiyo gimutambulidde olunaku lutambudde lutya tuli bulungi nnyo enkuyege zikyatukubira enduulu sisobola nakuwakanyamu wadde akamu n'akatini tezikyakubira nduulu zinkubira enduulu kulaba oli wano onekanyekanye suna naweewaawo tuli mu mpooma y'olulimi Oluganda ne Ssekanyumiza saako ne Sisali Alex ekituleko omuzikulu wa Mugema okugikutuusaako olwaleero so Ssekanyumiza bale tubulanganye ebbanga tubulanganye naye Mukama atusinkanyiza weewaawo olwaleero omanyi ntalaga Uganda eno era abantu abamu tebagala nnyo okubeera mu mawanga gaabwe agalagende Kenya Tanzania naye nga omubuuza ebye Uganda ate abazungu babimugamba ku YouTube otalaga Uganda yonna n'ebitundu ebirala olinga ddoboozi lya Busiro butereevu omanyi kyensinga okwewuunya abali mu Uganda batayagala kutambula oyinza n'obabuuza emipiira gya Uganda gye yakasambako gitambudde gitya naye nga mu Uganda mwali tayagala kumanya byayo naye ng'amanyi ttiimu ki eyaguze ttiimu ki e Bulaaya weewaawo yonna tulina omuwuliriza atulaba era atuwuliriza nnyo naye ali Masaka eyo Masaka kyalo bakiyita wobeera ku midiya Busiro obanga ali okumpi na buli kimu ekyalo bakiyita Kyengerere Masaka Gulama omuwuliza oyo bamuyita Sadra Kyakuwa atubeerako nnyo tatuvaako era ye nange mutumidde nnyo oliba onzikizamu bwotyaga nti omusajja ng'abuze nawe wawo Ssekanyumiza mukoma olulimi Oluganda matudde sooka onnyonnyole omuwuliriza evvi kyeki evvi evvi weewaawo bubeera bungi bwa kigambo ekimu kye bayita evviivi ze nno mbadde ndowooza nti oba enviiri enjeru mu mutwe ate zibeera nvi bwe zibeera ennyingi nvi oba nnyingi oba kamu akamu ndowooza ke bayita oluvi naye lino evvi weewaawo enjatulo eyawukana ekyo nkitegedde kaakati bwe bubeera nga amaviivi mangi weewaawo tugamba vi ayina evvi neda talina vi tuyinayo tukiteeka mu mboozi omuwuliriza akinyumirwe akiwomerwe olulimi lugagga nagamba lulina nakongeza linnya 8 tokyerabirangako weewaawo kaakati evvi bakikozesanga nnyo edda mu biseera biri ebikadde nga waliwo omanye gombolola butereevu kati gombola basalirangawo misango ekitawuzi kibeera ku muluka okitegedde kati wasukkanga egombolola wagendanga embuga lwe lubiri manyi batera nnyo nti bakuyita embuga tebuba buganzi embuga lwe lubiri era ebiseera biri nga singa omusango gugenda mu mbuga okiwulira nga bakyogera abadde nkiwulira nnyo ti omusango guli mu mbuga obeera osiranye kubanga ogwo kabaka yagusala ogw'embuga ye mulamuzi asembayo saabalamuzi weewaawo kaakati we tukugombolola wabangawo osobola okusonyiwibwa oba okuweebwa ekibonerezo naye ng'olaze obwetowaze okakkanye ovudde mawaggali omawaggali weweganye okoze batya n'ebisigadde byonna
nesinga wakkirizanga omusango ng'omenyako ku maviivi kati akozesa obulungi olulimi Oluganda agamba omusango gumusse mu vi kubanga abadde awaganyadde naye kati afukamidde agamba musonyiwe akkiriza yeetondolo kyonna kyemungamba kati kyengenda okukola nebaga kati ne bakyanguya omanye Oluganda oli anyumiza munne nti wayi abadde alina amampaati kati gumusemu okimanye gumuse muvi wewa watakanyumiza kakati abantu badoka bakikozesa nga tebamanyi kiva kuki kufukamira n'omenya kumavi ngoga nti sajja akkiriza musango gumusemu kitegeeza bw'ogukkirizangaawo ne weemenya oli yayinanga n'okusonyiwaawo kati yamanyi kyakola kubanga oyinza n'okwongerezako ebigamba nze guzise mu vi era nsaba kisonyiwo naye kyonna ky'oŋŋamba nja kikola ebiseera ebisinga obungi kwabanga kutanza era tekwakalubanga nnyo bagambanga kale ojja kuleetayo embuzi 3 naye ng'olina 40 okujjako esatu mbuzi nga nawe oli mugwago laki bakutwala mu nkomyo ezo nja kuzibawo abataka oba ojja kukola akasanvu kekali waako bulungi bwansi bakusalidde olwo nti kati wiiki 2 nga osaawe oli ku kkubo otereeza oziba erinnya obanga oyera egombolola olyerako essaawa 4 abantu bakulaba oyera anti oyo gwamukka ali kasanvu gwamukka mu vi kati yali okitegedde weewaawo tekanyumiza ate Oluganda lumpomedde lukuwomedde ate olibiro ligana okuwomera gwe naawe webako ekizibu olwali luyitiridde kubanga ogenze n'omenyamenya evi omuwuliriza nze mbadde oba ndowooza na kintu kirala nnyo gwamukka mu vi nze nno nga ndowooza oba evviri eririwa era waliyo n'omuwuliriza yali yeebuuza evvi kyekiki bakikozesa nono nga nze nakula mpulira gumusse muvi naye guba mu kyogo ogenze n'otanyawo noga nti ogwo guba musango ate olwo bunafuye n'okwemenya neweemenya n'omenyako weewaawo tekanyumiza na kino kinyonyola omuwuliriza yesebo tulina ekigambo enfeete weewaawo enfeete kitegeeza weewaawo omanyi omuntu simanyi abantu bakozesa ebintu kati n'abawuliriza banatuyambako eyo weewaawo bwe banalemererwa nga tukomawo abantu bamanyi okugamba obulago abantu ne bagamba ensikya abantu ne bagamba ensingo ebyo byonna biri ku kintu kimu nkutte nawo balabewo wano wonna anti kati ŋŋamba olimba okwata nombuza onkutte kuki bulago era esaati bayizo gamba ebya bulago nga teriko bulago bunene nobabuuza nkutte kuki kuno ensikya nogamba ate obulago budduseewa nkutte kuki kuno n'agamba okutte okagambo kenjogedde awakala ensingo ojja kumenya ensingo okiwulidde emenyeka n'okumenyeka ojja kumenya ensikya weewaawo kati omuwuliriza ojja kumenya obulago kati abatuuliza bajja twawula omuntu aba naki nsikya bulago oba nsingo ng'okutte wano bw'okwata bwoti ne weetooloola nange waliwo eyaŋŋamba mbu naye ng'ogezza obulago tokyasobola nakutugika yaga kutuga yamuga nti onnegezaaba tezijjawo naye weewaawo kakati kino kiwedda kyenkwatako kivaako emabega eno wewatuwona gye bayita enfeete omuntu alina enfeete teri atagiina otyo kati woova wano waliwo amagumba 7 obadde okimanyi gonna gali bulago wano neba bumpi gaba 7 kakibe kinyonyi kebe mmese kitegedde olwaleero 7 kati eggumba erisembayo ery'omusanvu
ewaddako omuganda seba alinawo ekigambo nfeete kakati kyeganyumiza omanyi wayo ekigambo ekyo amutudde ku nfeete olwaba wekuba kulwana amukubye namutula ne wano namugaa tonziriranga omuntu okutula ku nfeete aba akunafuyiza gwe bakutte oba munafu ate bamala okutulako oba okyayogera ki akuba nakutula nako nabuuza abalala baliwa olwemutudde ku nfeete waba akubye taata yagandireeta ne mamawo n'abaana bakubye taata bamutudde ku nfeete nga mamojja obeeranga alemedde okufumba obutiko nasaba ebikongo oba ebijanjalo nagamba owaayo wete ebiganga nabyo bitekemwana omuwuliriza eyo gye bayita enfeete kitera nnyo okukozesebwa ng'omuntu bamumezze kasaba mumega batuuka okutuulako watyaswana kwerwanaonafuye kitegeeza oli akuba n'akoowa n'akutulako newano abalabi ne baga nti omutudde ku nfeete akyalina kyagamba naye walala abeetisi batera nnyo kikozesa nti abeetisi batera nnyo okuteeka wano ku nfeete wano ku bibegabega yetikka ekimuyinza agamba kyatudde ku nfeete wano nzera nnyo balaba mu butale naye nali abasajja ssebo omusajja b'amaanyi nali ndowooza nti oba bayibuli yokka ye mufuula ow'amaanyi naye w'amaanyi ne mu byakola omusajja baamuteekako ensawo y'obumonde ensawo ku nfeete wano nga kilo zeyina taziweza naye ng'agitadde wano atambula akuba eŋŋombe baayo akozesa amaanyi g'ekifuba okwogera natuka n'agiteeka wali bwati naye kyenakkiriza abantu abo abeetikka baliira ddala kubanga yasooka n'atumyawo emmere nebeera ng'ekizampo just basale capati wali bampe ebikopo by'amata wano nga bisatu naye nga omusajja ne bwali ennyo kati abajjanjabi bedda era bagambanga nti ensawo obwetisi buno bwakutula ku nfeete singa walwalanga bwakumegga omusanga takyasobola eno yonna wasensebuka bagisensebula era asobola okukozesa ekigambo ekigamba nti okwetikka kwamutula ku nfeete takyayinza kwongerako yadde akantu eno wabi yetikka edda biringa akyabirina yakkiriza okitegedde nkufunye kyakanyumiza abaagala okunyumira oluganda banaye babeere ku Busiro Media naye totubuulidde muntu yakiweereza ekyo eyasose wamutuwadde oli yabadde Sadrak yakuwa onono yali mwannyinaze yeyaŋŋa nti sebo tulina ebigambo bye twayogerako wano naga nti nga mukitadde ku levo ndala ekidaalimbo yawuliriza ekidaalimbo n'awulira nga kimunoganye n'agamba nti sebo n'ekino omusajja bwajja nakyo kimugambe mwannyinaze Nalukwago ali kumpi awo kukigende Masaka road awo abeerako yaŋŋanze okuwuliriza kinkakatako n'okulaba tweyanzege ow'enkimu oyo agende mu maaso pozi kamukukulu kekabbiro webale kasaba akatusa nitudda ku byenda omero ebyenda ebyenda nemubivaako weewaawo waliwo ekirala enkuuli weewaawo enkuuli kwekwata mu ngalo kati nabamba kikozeseza nawabi enkuulize enkuubo zino ezo enkuubo ezo weewaawo zino ezo enkuubo ezo abatuuliza n'abatulaba zino z'enkuuli layini ezo zino amabanga g'engalo zino kati wano mba nkoze ki ogasse engalo kati nkutte muki mu nkuuli webale gadi jale sajja kitegeeza
singa eddala babiranga waliwo omusajja baali bamitanga Jjumba naye nga atema nkonge yali waffe Masaka ng'asigula enkonge naye nga ndaba buli bwatema n'atema ne wetawo akaseera ng'akwata musino n'akola bw'ati n'abagundi abakola ki abayasa enku n'abalima nabo nkumbi alima enkumbi n'ebigya kitegeeza buli bwakomba bw'ati simanyi sayansi aliwawo naye engalo zino ne zino ziba zerisiza enkuuli naddemu ne ku binungo zeekutebwezi zino enkuuli zamu ziba zikombyeko n'eno oluganda lunyuma kati abamu babamanyi simanya amusimbye enkuuli kati ogamba amusimbye enkuuli balowooza bino ebyokusamba omupiira eryo kuuli eryo kuuli tujja kulyogerako amusimbye enkuuli oba omukuteko enkuuli kati wozisisinkanya ate bwoti weewaawo ezo omusimbye enkuuli naye nazikuwa era ogamba gundi yasimbye enkuuli mba mwekutte toziraba nga zisisinkanye butereevu ezo zenkuuli abawuliza nabatulaba ezo zenkuuli kasita zisisinkana bweti ng'enjogera ejja wano gozeewa wano zisibye muno okitegedde enkuuli ate enkuuli kaba gwaliko n'omuzannyo anti leeta nkulage teeka wansi anazza eri anazza eno okitegedde gino ndala kati waliwo wano mba mwekutte munkuuli oyo mba oluluzungu toleeta ne lulimi lwazukirawo olabye wano twekutte mu nkuuli kati ani atwala munne ekyo kirala naye tugambe ku nkuuli weewaawo beerako ku Busiro Media tombaako tulabe nga bw'onyumirwa ate bw'oyiga weewaawo sekanyumiza n'ekino kibuulire omuwuliriza ne bwe tunaakomaawo bw'osiimye nzikiririza ddala nti omuwuliriza kati ensonga ogikuteeka nabwala era ategedde kuba bibadde bibalumya omutwe kaakati tunnyonnyole sekanyumiza seggwanga omuwuliriza n'atulaba ku Busiro Media seggwanga kye kiki? Seggwanga ebeera nkoko weewaawo enkoko eyawukanya ku mpanga nze nno mbadde mmanyi onaiba wange awo alina enkoko zikokolima eziwera 5 kati nze buli nkoko ekokolima mbadde mmanyi seggwanga si buli nkoko ekokolima nti ebeera seggwanga naye buli nkoko ekokolima ebeera mpanga okategedde teri nseera ekokolima weewaawo zikekema bukekemi ekekema bukekemi n'emansula amagi weewaawo teri mpanga emansula amagi wadde abantu bamanyi okutulimba wekule nnyo ebiika y'akaji waliwo n'enjogera era ebiika amasumba wakiri teri mpanga ebiika magi era kayeewaŋŋamya ku ganseera teri neba nseera ng'ekoye kubiika gaweddeyo n'ebiika tugi ne bakayitako empanga era ezo gamba kampanga ng'olimba bulimbi bali naye enkoko empanga yeyo enkoko ewakisa enseera okubiika amagi gali enkoko nayo ba tebagiwakisiza ebiika kale gebagamba amasumba gegaba amasumba njakubuuza naye wakisa ng'ejjero linaavaamu obukoko obuto gye bayita empanga kawulire bulungi weewaawo kati kiri kitiibwa kyakusuumuusibwa bwetukira ku ddala lya seggwanga mpulira si bukulu eba nkulu nnyo erina kuba etya eba kanyama ku kyalo mu kisibo buli kisibo ky'enkoko weewaawo mubaamu seggwanga yamu yekikulira
yebe chikulira yekulira empanga zonna n'enseera zaamu bagambaawo nti otolotomanga Sseggwanga gye bawadde amazzi amanabemu hati baliwo naye bakulira kati bakyajo babadde bakigamba mwokulidde ku kyalo ebbanga eryo lyonna tomanyi gye bajja amazzi oyombere gano sebo bemalidde byonna sebo natuuka mu ngero mbadde njagala kugamba nti bwokomawo wano njagala ombulire lwaki gali amagi gogambye nti newankubadde tefunye empanga enseera bagayita masumba ate nga tulinayo n'abasumba sebo tujja kudda kikitaani naye mbadde nkyali ku Sseggwanga weewaawo Sseggwanga yebeera enkoko mu mpanga ng'ezirijja ezinyweddemu akendo ekirimaanyi ezikuba teziganya ku nseera era Sseggwanga weerabika amangu zino empanga ezimu zirwawo n'okookolima eziziyiza tezisobako okulima nga tennaba ate ekkiriza kubeera bakulu babiri mu nnyumba emu yeyina olega essaawa ku 9 ne bawogganira kati gwe buli wogiranga ng'egibojja ekkuba kati yenera singa abaawo ekisibo ekirala awo esobola nokigendamu nekulira ewaka ne mu kibira wali olabyeko nga abaluuzi b'enkoko zino ezaffe ennansi okiwulira weba balina ekisibo atuuka ekiseera nga waliwo empanga zatalaba weewaawo ziba zasenguse lwa Sseggwanga ono yazzeemu waba wampisa mbi ng'abakuba aziremesa eminyama giri ate azibojjerera kyogambye ogenda ogirabanga eno wegenda eri nefuuka Sseggwanga sayidi zeeri tedda ku kyalo kw'empangalira nayinawo ebikoko awo ebisajja ebikoko ebiwanga kaakati nga nyinawo n'ebiseera awo naye ekikoko nasooka nenkiwaayo neŋŋamba oba nokirya baakirya kumbe emu yakisinza amaanyi wano yakigoba awaka nekirabayo ekisibo eri ekikalu kisula eyo ekyalaba eri ngaali wakalu nekifuukira eri Sseggwanga ng'era babukeera ennaku nga 3 nga tokiraba olumu nekijjayo olumu bwe bakisabula kumakya kikeera kumakya kikomawo kiraba kyawezezza amaanyi oba kinafuuka Sseggwanga bwe kiraba nga bikyaganye nga kiddayo eri gye kisobola okuweera amateeka so yenjawulo y'empanga ne Sseggwanga awo batulaba n'abatuliza ku Busiro Media ndowooza ebintu bye mubyawudde era mubiwulidde weewaawo Ssekanyumiza sigenda kukkiriza kusukkako awo sooka otumire ku batuwuliza n'abatulaba abatuwuliza nga bangambye mwenna mbatumidde abatulaba n'abatuwuliriza mwebale kuwuliriza nakulaba Busiro Media wano eddoboozi lya Busiro litandikira ne lisaasaana ensi yonna. Ssekanyumiza abadde abalaba musibe mulungi mweraba weewaawo abatulaba n'abatuliza ku Busiro Media mwebale nnyo okubeerako ku mpoma y'Oluganda mwebalire ddala ate mwebale kutuwanga bigambo nga mwagala okumanya manyi bagamba akyawa okumanya n'okubuulirwa yakuvaako ffe tubabuulira ne muyiga webale nnyo webalire ddala okubeera ku Busiro Media okukutuusaako empoma y'Oluganda mbadde muzikulu wa Mugema Sali Alex Ekitoleko musule bulungi mweraba.